Abalimi n'abalunzi bazzenga bakaaba olw'eddagala ly'ebicupu lye liri ku katale ekibaleetera okufiirizibwa mu mulimu gwabwe. Kati nno mu kaweefube w'okukendeeza ku kizibu kino, gavumenti okuyita mu minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi Yakutondawo ekitongole okunogera ekizibu ky'eddagala ly'ebicupu ku katale. Bino byogeddwa minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga. Eky'omukisa omubi ekitongole ekyo kyennyini kya NDA ate kye kikola ne ku ddagala ery'ebirime n'ery'ebisolo wano etwogerera. Ng'ate abakugu abasinga obungi mu NDA basawo ba byabulamu. Kati gavumenti kwe kusalawo nti eddimu ery'okulwanyisa ekizibu ekyo eky'eddagala ejjinjire eby'obulimi n'ebyobulunzi balijje mu NDA baliteeke mu kitongole ekirala, era ekitongole ekyo twakiyise FARA, ekitegeeza Food and Agriculture Regulatory Authority. Minisita ategeezezza nti ebbago lyawedde okuteekateekebwa nga lisigadde kwanjulirwa lukiiko lwa baminisita oluvannyuma litwalibwe mu palamenti okuliteesako. Twamaze okukola ebbago, tukyaliteekateeka, tujja litwala mu kabineeti, tulitwale mu palamenti, tulitwale ne mu bantu, twebuuze ku bantu ku nsonga eno. Ku nkomero ya byonna tukole etteeka eritondawo ekitongole ekipya. Ekitongole kino ekitumiddwa Food and Agriculture Regulatory Authority FARA. Minisita bw'abuuziddwa obanga emirimu gyakyo tegiikoonagane n'ebitongole ebirala ebiriwo atangaazizza bw'ati. Tulinayo emirimu gye twalabye nga giri awo n'agalaale giringa mulekwa. Mirimu ki egyo? Okusooka okulabirira omutindo ogw'eddagala ery'obulunzi. Namba 2, okulabirira omutindo ogw'eddagala ery'obulimi. Namba 3, okulabirira omutindo ogw'ebigimusa. Namba 4, okulabirira omutindo ogw'emmere ey'ebisolo. Namba 5, okulabirira omutindo ogw'emmere ey'abantu. Kati egyo emirimu 5 ne tugiteeka mu kisero kimu ne tugamba katutondewo ekitongole ekipya kirabirire omutindo ogw'ebyo ebitaano. Bino we bijjidde nga gavumenti eri mu kaweefube w'okugatta ebitongole byayo ebirabika ng'ebikola emirimu gye gimu okubiza mu minisitule ezibitwala n'ekigendererwa ky'okukendeeza ku nsaasaanya. Bino minisita abyogeredde ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti nga Uganda yeetegekera okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'emmere World Food Day olubeerawo buli nga 16 ogw'ekkumi era emikolo emikulu gya kubeera mu disitulikiti y'e Serere. Nga tujaguza olunaku luno twagala nnyo okukozesa ebijaguzo bino okufumiitirizaamu okulaba tutuuseewa nga ensi Uganda mu kukulaakulanya ebyobulimi. Minisita agamba nti Uganda eriko weetuuse mu byobulimi naye enkyukakyuka mu mbeera y'obudde kukyali kusoomozebwa kw'amaanyi. Kyangu kutegeera nti enkuba eya sizoni eno egenda kutandika ku lunaku bwe luti. Ng'ate edda kyali kisoboka n'osobola okwetegeka, kati kikyasoboka. Abantu beetegeka, enkuba n'etejja. Abantu baba tebannaba kwetegeka, enkuba nejja. Kati ekyo kusoomozebwa kw'amaanyi nnyo. Ekirala era nga kyekuusa ku nsonga eno yennyini, amataba goonoonye ettaka, amataba goonoonye bye tulima. Olunaku lw'ebyemmere olw'omulundi guno lwakukwatibwa nga lwetooloolerwa ku mulamwa gwa ddembe ly'okubeera n'emmere bwe bulamu obulungi n'ebiseera ebirungi eby'omu maaso. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.